Bane mbanize essaawa zino mwasibye mutya muli mutya mujeva gye mutusizaako engalo essaawa eno ngenda kusaba subscribe nga tompere video no kalike bagita Fadi TV ugimba ne updates bambi ezina value nkutusaka amawuli agatambatambula mu ggwanga lyaffe Uganda yona gisinze okubanga oja followinga kwosana okubanga gwe wasalawo kwekumira ku Fadi TV ug nkwebaza byansiso era nkugamba tojjangu okwo obale kubanga ogyekumirako era nkwebaza bagita Fadi TV ug ensonga za Kapeesa TikTok omusajja mukudde photographer zo zikyatabuka zikyatambula mpola ku mitimbagano. Omusajja mukulu ono atwenze nnyo ku social media ate nga amaze okufa, atambudde nnyo ku social media ate nga amaze okufa. Kapeesa ensonga ze zirudde nnyo mu mawulire olw'ensonga nti omulambo gwe tegulina kuluka naye ogunaawo gutuusa omulambo gwe okuva mu ggwanga erya Saudi Arabia okutuuka mu ggwanga lyaffe Uganda. Ensonga ze zijja kukakkana kugamba zijja kusirika ensonga za Kapeesa essaawa eno era zezimu ku nsonga ezitambula ku mitimbagano kusa n'ensonga eza convoy ya President Museveni yafunye akabenje olunaku olw'eggulo convoy ye era nga awa boda kusa n'emmotoka ya President Museveni emu ku convoy ye bwe zatomeriganyira nga abantu balumiziddwa wabula ate amawulire agatambula ku mitimbagano galaga nti abantu bano bayinza okuba baafudde naye nga tebinakakasibwa bulungi kubanga ku social media buli omu kyasanga kyayogera kwegamba bimuko ebitambatambula ku social media ebisinga okutambatambula essaawa zino kusa n'ebintu bya Kapeesa naye nga Kapeesa ye akyatrendinga nnyo aludde nnyo mu mawulire omusajja mukulu ono olw'ensonga nti omulambo gwe gukyaliyo mu Saudi Arabia. Kapeesa akyaliyo Saudi Arabia naye nga ekisinza okweta nga kireetera omulambo gwa Kapeesa okubanga gukyaliyo mu ggwanga lya Saudi Arabia n'okubeera nga ensonga za Kapeesa tezirinaggwa mpaka na kakati ensonga za kuza mulambo akasente tewali tewali sente beetaaga omuntu ayinza okiteekamu ssente omulambo gwe ne guzizibwa wano ku butaka Uganda ne guziikibwa naye nga okitaabeera ekyo ensonga zikyalimu nnyo mu mawulire kubanga ekisinga n'okwewuunyisa buli omu kyasanga kyayogera kati abamu bagamba nti Kapeesa yali alina kampuni abamu bwe bagamba nti yali alina kampuni mwe yali akolera kyokka abamu bagamba Kapeesa yali talina kampuni naye nzika amazima ŋŋamba nti Kapeesa singa yabadde alina kampuni ng'ali alina kampuni gye yali akoleramu omulambo gwe gwandibadde gwakola ki gwadda dda gwandibadde gwakomawo dda wabana bannya bafiidde Saudi Arabia emirambo gyabwe nga tegirwawo nnyo n'okwadde girwawo naye nga tegirwawo nnyo kwekisinga okwewuunyisa kampuni tewali mawulire bonna galaga nti kampuni Kapeesa mwe yali yagendera nti weeyina ensonga zeyayogeddeko ku nsonga za Kapeesa nti omulambo gugenda kujja essaawa yonna mpe omulambo gye guli konkomalidde eyo ate nga sigamba nti Kapeesa ebintu bya Kapeesa wabula ebintu bya Kapeesa bitabula ate birumya n'omutwe g'amazima kubanga omulambo gwe sinza okuntabula omulambo ogubanga tegunnadda omwana ono yafa mu August nga gwako emwabirimu tugenda kweza mwezi mulambo omwana ono ng'afudde era muguno omwezi ogw'omwenda mu nnaku z'omwezi 26 ndowooza 25 awo ayinza okuba yafa biseera ebyo Kapeesa bwe mbasabidde bulungi ebiseera ebyo mu gw'omwenda Kapeesa agenda kuba awezezza omwezi mulamba nga afudde abaana batera okulwayo naate Kapeesa ndaba ebyo bitegerekeka kuba abaana abasinga babadde tebatera boogerako nti baali bava mu kampuni nga bo bakula nga bo kyetwala bo nga beetwala nate Kapeesa ye amawulire gano gamutambulirako nti abadde takolera kimu mu kampuni era kyekyetere n'omulambo gwe okubanga okulwayo nnyo kuba tewaliwo asinya ekisinga okwewuunyisa okubanga n'omulambo esente zinawaguza basonda nsonde ate nga kampuni erina obbikolako lwaki basonda nsonde ate nga bagamba Kapeesa abamu mbw abadde akyali mu kampuni nedda